Mukama yebazibwe abantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda ne muwaayo emitima gyammwe muwulirize ekigambo kya Katonda ebitali byangu okusinziira ku magezi gaffe nga abantu b'ensi ebitali byangu kubanga tukikola lwa kukkiriza si lwekyo kye tulaba naye okusinziira ku ekyo kye tukkiriza ekiri mu mitima gyaffe ne muwaayo n'owuliriza ekigambo kya Katonda oluusi n'owuliramu ebikubuzaabuza oluusi n'owuliramu omutima nga gugamba ekigambo kya Katonda naye twebaza Katonda nti okkiriza okutambula olw'okukkiriza si olw'ekyo kye tulaba kubanga Bayibuli etulaga nti ffe tuli ba kukkiriza ate awatali kukkiriza tetusobola kusanyusa Katonda. Oyo atatambula na kukkiriza aba atambulira ku magezi ag'abantu ag'ensi agagenda n'okunnyonnyolwa agagenda n'ekyo ky'aba alabye n'amaaso ge gano ag'ensi so nga gano amaaso mazima tegalaba singa gaali galaba ensi yalitegedde Mukama waffe Yesu Kristo naye gano amaaso agaffe tegalaba amaaso ag'omwoyo ge galaba amaaso ag'omutima era ensonga lwaki owuliriza kubanga mu mutima gwo Mukama alina kyataddemu ekikukkiriza okuwulira ekigambo kino era n'okiteeka mu mutima gwo era alina omukisa oyo era ajja kufuna essanyu lingi nnyo n'obulamu obw'omwoyo oyo awulira ate n'ateeka mu nkola ekyo kyawulidde n'atambulira mu butuukirivu n'akuuma omutima gwe obutabeeramu bigendererwa bikyamu birowoozo bikyamu kuba Mukama waffe Yesu Kristo ye atunuulira buli mutima gwa muntu awulira endowooza zaffe awulira ebirowoozo n'ebigendererwa by'emitima gyaffe yeesiimye oyo akuuma omutima gwe yeesiimye oyo eyeenenya okuva mu mutima gwe era n'ava ku makubo amakyamu oyo ajja kutuula wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo ye naye bajja kubeera muntu omu era Mukama ajja kweyoleka eri omuntu oyo tujjukire ffe tukiikirira Kristo wano ku nsi ng'era wekyogera mu 2 Corinthians chapter 5 verse 20 wano ku nsi iffe tulina okubuulira ensi ebikwata ku Kristo kubanga ffe tumumanyi ffe tumanyi gy'abeera ffe ba ambasada be ffe tumanyi gy'abeera ffe tulina okubuulira ebyo ebikwata ku Kristo kati ffe kennyini tulina okusooka tumumanye tulina okumanya nti Kristo mwoyo Katonda waffe mwoyo era abamusinza mu mwoyo ne mazima abo baanoonya era abo abakulemberwa mwoyo mutukuvu be baana be abakulemberwa mwoyo mutukuvu be baana be era Romans chapter 8 verse 9 atugamba nti oyo atakulemberwa mwoyo mutukuvu si buwe ekyo kiri mu Romans chapter 8 verse 9 era wetula mu Ephesians chapter 2 verse 19 walaga nti ffe tuli bantu ba mu ggulu iffe wamu n'abatuukirivu bonna abali mu ggulu bannabbi ba Katonda n'abatume be tusomako mu Bible ffe nabo tuli bantu ba mu ggulu era obutuuze bwaffe buli mu ggulu si ku nsi eno y'ensonga lwaki ensi yakomerera Mukama waffe Yesu Kristo kuba tebaamumanya obwakabaka bwe tebaamanya nti si bwa wano ku nsi wabula bwa mu ggulu naffe bwe tutyo bwe tuli y'ensonga lwaki omulabe ajja kukozesa ebintu byonna eby'ensi okulaba nga atutwala mu kkubo ekyamu agezese alabe ddala ebirowoozo byaffe emitima gyaffe tugitadde ku nsi eno oba obulamu obuddako ate era ne tusoma mu 1 Peter chapter 2 verse 9 watulaga nti ffe tuli balonde ffe tuli ggwanga eddonde ffe tuli bakabona ffe tuli ggwanga ettukuvu ku lulwe ye yatufiiririra newankubadde twazaalibwa mu kibi naye ku lulwe twafuuka
eggwanga ettukuvu, ye eyatufiirira n'aggyawo ekibi kyaffe. Mukama waffe Yesu Kristo agamba nti oyo yenna amunoonya ajja muzuula. Bw'obanga mu mutima gwo oli mumalirivu omunoonye mu mwoyo ne mu mazima, nga ddala kiviira ddala ku mutima gwo nga tolina bigendererwa birala byonna, ng'era tokikola kulaga ono oba kulaga oli, naye nga mu mutima gwo oyagala mumanya, munnange munoonye, ojja muzuula. Ajja kulaba obumalirivu bwo okumunoonya. Osome Bible, olire ekigambo kya Katonda, obuuze ebibuuzo. Mukama agenda kulaba ekiri ku ntobo y'omutima gwo, nga ddala oyagala mumanya, nga toyagala kumanya bumanya byawandiikibwa, wabula nga oyagala obe n'enkolagana gwe naye mubeere muntu omu. Kisoboka. Gwe naye mujja kubeera muntu omu. Olina okubeera omuntu ow'omwoyo, kuba Katonda waffe naye mwoyo. Bw'onaabeera omuntu ow'omwoyo, bingi ebijja okuba ebikulaga gwe kennyini toli muntu wansi eno. Nga ensi endala, nga abantu abalala tebannakutegeera, gwe kennyini ojja kutegeera. Ojja kwogera ebitali bya ku nsi eno ebiraga nti gwe toli wa ku nsi eno, ye ajja bikubuulira. Ojja kulaba ebitali bya ku nsi eno, ojja biwulira. Abalala bayinza obutabiwulira, naye gwe ojja kuba omanyi ky'oyogera, era oba ojja kuba bukakafu nti gwe omanyi ky'oyogera, kuba enkolagana yo naye ejja kuba weeri, era ajja kubuulira ebintu bingi nnyo. Ajja kubuulira ebintu bingi nnyo. Era olwaleero ngenda kubuulirako ale yawuliriza ku bumu ku bugero bwe mujja okuwulira ng'osinkanye Mukama waffe Yesu Kristo, oba onaabeera naye n'enkolagana. Obumu ku bugero bw'ajja okukubuulira. Obugero bwawe ebusinga bw'ayogera, ayogera ku bulamu bwe obwali ku nsi, kuba ebintu bingi ebitaawandiikibwa. Naye kasita omusinkana, kasita omumanya, akubuulira ebintu bingi ebyaliwo. Buli we yabeeranga wabeerangawo ebyamagero. Buli we yabeeranga ekitangaala kyayakaayakananga eri ennyumba waali, eri abantu abamwetoolodde, eri ekitundu kyonna wabangawo enkyukakyuka, wabangawo ekitangaala mu mwoyo. Bamalayika baabeeranga naye, era ebiseera bingi n'abantu abalala baabalabanga. Buli we yabeeranga wabeerangawo okubikkulirwa, wabeerangawo ebyamagero, kubanga ye Mukama waffe Yesu Kristo ye bwe bulamu, ge mazima, kwe kubikkulirwa okutaggwaawo emirembe n'emirembe, era nga byonna biri mu ye kennyini, era nga ye kennyini bwe bwakabaka bwa Katonda. Y'ensonga lwaki Matayo 6:33 Mukama atugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Okunoonya obwakabaka bwa Katonda oba ozudde Kristo Mukama waffe, kubanga obwakabaka bwa Katonda buli mu ye, buli mu ye, ye buli kimu. Obwakabaka bwa Katonda buli mu ye. Bw'obuzuula oba omuzudde, olwo oyingira mu bwakabaka bwa Katonda, gwe nabwo, gwe naye ne mubeera kintu kimu. Era ekitangaala ne kitandika okwakayakana nga kiva mu mutima gwa omwoyo gwo, omutima gw'omwoyo gwo. Ng'omubiri gwaffe guno gulina omutima, era n'omwoyo gwaffe gulina omutima, awo Mukama waatuula. Awo Mukama waatuula omutima gwaffe ogw'omwoyo gwaffe, awo Mukama waffe waatuula, Mukama waffe Yesu Kristo. Ngenda babuulirako ku bimu ku byaliwo Mukama waffe we yali kuno ku nsi, kubanga yagendanga mu maka ga mikwano gye n'abagoberezi be, n'abeerayo. Okusinga yalyanga nnyo nabo emmere, ng'alya nabo emmere, ng'abaako by'ababuulira. Ate abantu bajjanga nnyo okuŋŋaana wamu naye, kubanga we yagendanga ku kyalo nga bategeera mbwazze. Abo abaayayana ng'omulaba baasanyukanga nnyo, ate n'abawakanya bajjanga bamuwakanye, bamutuukirire, bawakanye bye baawulira. Naye buli abajjanga okuwakanya, ebiseera ebisinga kye baali basuubira si kye baafunanga, kubanga bajjanga n'endowooza yaabwe ng'ey'abantu, endowooza ey'abantu, nga basinziira ku ekyo kye balabye n'ebyo bye baasoma. Naye yabannyonnyolanga mu ngeri ey'omwoyo, era mu myoyo gyabwe munda baafunanga amazima, emitima gyabwe gyabalaganga obukakafu. Baatandika okwawula, okutegeera n'okuwuliriza, n'okugamba n'okwekenneenya ng'okosa obwongo oba n'omutima. Ne baawula ebintu ebyo, ne batandika kukozesa mutima, kubanga bakizuula nti obwongo bwaffe ku nsi omulaba ataddemu ebintu bingi nnyo.
okutuleetamu okubuusabuusa Mukama Katonda. Ebintu bingi nnyo omulabe byataddemu. Kati olunaku lumu Mukama waffe Yesu Kristo yali akyadde ow'omwami gwe bayitanga Ebal. Ebal yali musajja yayagalanga nnyo Mukama waffe Yesu Kristo, era Mukama waffe we yajja n'abayigiriza be n'agamba agenda kukyalako wa Ebal. Omwami ono yasanyuka nnyo, yategeka buli kimu, yeyaniriza abantu bonna, newankubadde yalabanga mu butuufu abantu talina wagenda bateeka baali bangi, naye bonna yabaaniriza ewakaawe ne babeerawo. Naye baali baakaweza ennaku 3 nga bali ewakaawo. Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba, bannaye twetegeke olunaku olw'enkya. Olwali badde olunaku olwokuna, n'abagamba olunaku olw'enkya ebintu bingi ebirina okukolebwa ku lunaku olwo, tulwetegekere. Bwe yayogera bw'atyo abayigiriza be bonna ne beewuunya, ne bagamba olunaku olwo olw'enkya ki ekigenda okubaawo, kya njawulo ki? N'omwami ono Ebal naye n'abeera nga kwega ne bagamba Mukama waffe olunaku lulabika lwa njawulo engeri gy'olwogeddeko nti lugenda kubaako ebyenjawulo, tulwetegekere. Mukama waffe n'abagamba mujja ddulaba. Ne babeerawo buli omu ng'asuubira nga oba lugenda kuba ki oba wagenda kubaawo ki, era bonna ne bagaana okuva kumpi ne Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga we yayogeranga nti olunaku olw'enkya tulwetegekere nga bamanya nti waliwo olunaku olwaliwo kye lugenda okuleeta ekitali kya bulijjo. Era ku olwo olunaku olwokuna baali bali awo nga wabaawo omwami omu Benjamin, naye yagoberanga Mukama waffe Yesu Kristo. Najja n'abagamba banne mumanyi, kubanga baali munda mu nnyumba, n'abagamba ebweru waliyo omukulu w'amagye ow'Abaroma azze naye mukambwe, azze n'abasirikale bangi, abasirikale abalabiddwako 30, ate nga bonna beesibye ebyokulwanyisa ne mu ngalo zaabwe bakutte ebyokulwanyisa, tetumanyi kye baagala. Benjamin we yajja n'ayogera ne Mukama waffe Yesu Kristo ne bonna abaali bamwetoolodde. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwami ono Ebal, n'amugamba gwe mukulu w'ennyumba eno era gwe watukyazizza, genda oyogere n'omukulu w'abasirikale w'Abaroma olabe kyagamba. Ebal n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo, omwami ono omusirikale azze mupya ku kitundu kino, bamuleese buleesi, balina gye baamugye yakajja ku kitundu kino, alabika osanga alina amateeka amalala gazze gagenda otutubuulira ge tubadde tutamanyi. Ebal n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo, n'ekintu ekirala kyenzijukidde, nali nina okwanjula abagenyi bonna oba abantu bonna abavudde ebweru abazze mu maka gano, nali nina obatwala mu b'obuyinza ne mbanjula, era ne babawandiika. Ab'obuyinza ne bamanya abantu bano bavuddewa, bali bameka, bagenda kubeerawo kumala bbanga ki, era ebigendererwa byabwe biki. Era omwami ono Ebal n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo kagendeyo alabe omusirikale ono Omuroma n'abalala bazze nabo. Omwami ono Ebal we yafuluma ebweru yasanga omusirikale ono Omuroma nga munyiivu, n'amugaye kisooka ayimiridde ebweru ebbanga ddene ng'abalinda bajje, n'amugamba ayina omusango. Omwami ono omusirikale Omuroma n'agamba omwami ono Ebal, n'amugamba ssebo oyina omusango, wakyaza abantu n'otajja kubanjula ate nga amateeka ogamanyi. N'amugamba olw'ensonga eyo omenya amateeka. Omwami ono Ebal ne yeegayirira n'amugamba, mukama wange amateeka ngamanyi, naye nsaba onsonyiwe, era mbadde ngenda kujja kweyanjula, engeri gy'oli mupya mbadde nina okujja okweyanjula n'abantu bonna. Omwami ono omusirikale Omuroma yali akulira abasirikale Abaroma n'amugamba nti oli mugamba era oyogera n'akamwako nti omusango ogukkiriza, n'olw'ensonga eyo kkiriza otwale n'ekibonerezo, kubanga amateeka gaffe Abaroma tegayina kisa era tegasaasira. Era omwami ono omusirikale Omuroma n'agamba omwami ono Ebal n'amugamba nti ekibonerezo tetugenda kutwala kukusiba, wabula olina okusasula obutundutundu bwa gold obutundu 1,000 n'obwa silver obutundu 2,000. Ekibonerezo kye twali kuwadde sasulamu omuwendo gwa ssente ezo, obutundutundu obwa gold 1,000 n'obutundutundu obwa silver 2,000.
Omwami ono Ebal n'amugamba naye ekibonerezo ky'ompadde si kya bwenkanya era mbadde sikiwulirangako mu kitundu kino n'omukulembeze eyasooka teyawanga bibonerezo bifaananako bwe bityo. Omwami ono akulira abasirikale Abaroma n'amugamba naye ekyo oba tokikkirizza tugenda kutwala abaana bo abali mu nnyumba bonna basibibwe mu kkomera okutuusa ng'osasudde ekyo ekigambiddwa. Era omwami ono omusirikale Omuroma n'amugamba asaba ayingire mu nnyumba ye yeerabireko n'amaaso ge baani abo abagenyi abakyadde ew'omwami ono Ebal bali bameka era ng'ayagala ayogere nabo ekigendererwa kyabwe kiki era bagenda kumala mu kitundu ekyo banga ki. Omwami ono Ebal n'amugamba ssebo omusirikale omukulu ow'ekitiibwa Omuroma oyanirizibwa mu nnyumba jangu ekitundu kyonna gw'okitwala. Omwami ono omusirikale we yayingira mu nnyumba n'abalaba nga batudde bangi ne Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba nti mwenna abatudde Abayudaaya mwazze mu kitundu kino ne temweyanjudde ku mmwe waliwo abakulira oba buli omu mukulu wa munne. Bwe yayogera ekyo Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera n'amugamba ssebo omukulu akulira abasirikale Abaroma abantu bano boolaba abatudde wano awamu nze mukama waabwe era nze mazima era banzikirizaamu. Omusirikale omwami ono Omuroma n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo engeri gye weewadde obukulu n'otatunuulira n'ekitiibwa kyange nze ng'omusirikale atwala ekitundu kino ekya Roma era akiikirira empura owa Roma mu kitundu kino, gwe ogenda kusasula omuwendo gwe gumu era ogenda kusasula ekibonerezo kye kimu ng'ekiweereddwa omukulu w'ennyumba eno Ebal ataasobola kujja kwanjula bagenyi nga batuuse mu kitundu. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwami ono Muroma n'amugamba ekibonerezo ky'otuwadde si kya bwenkanya era si kya buntu era tetumanyi n'amateeka ago wogajje kubanga mu mateeka gonna ag'Abaroma agawandiikibwa tugamanyi naye tetuwuliranko ku kibonerezo ekifaananako ng'ekyo newankubadde abo abaakusooka mu kifo ky'olimu tebawanko ekibonerezo ekifaananako ng'ekyo. Twebuuza obuyinza gy'obujje okuwa ekibonerezo ng'ekyo. Omwami ono omusirikale Omuroma n'addamu n'amugamba nti oyisizza amaaso mu mateeka g'Abaroma, laba abasirikale benzize nabo obuyinza mbujjira ddala ewa empura atwala Roma eyampa ekifo ekyo kyendimu. Era Mukama waffe Yesu Kristo yali ali awo omwami ono Omuroma n'ayita abasirikale abali basigadde ebweru w'ennyumba n'abagamba bayingire munda abamu basigale ebweru. Abasajja ne bayingira abasirikale ne beetooloola Mukama waffe Yesu Kristo n'abantu bonna abali mu nnyumba. Abasirikale no baali beesibye ebyokulwanyisa okuva ku kigere okutuusa ku mutwe, mu ngalo zaabwe bonna nga balina ebyokulwanyisa ng'abagenda mu lutalo. Era omusirikale ono Muroma n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo amaanyi gange geego era ogalabye n'obuyinza bwange bwebwo obadde obuuza obuyinza bwe nnina. N'amugamba abasirikale abo kye mbagamba kye bakola. Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba omwami ono omukulu w'abasirikale Abaroma n'amugamba mazima oyogedde ekyo kubanga oli muzibe, obuyinza bwo tubulabye, naye ate muffe waliwo abalina obuyinza obusinga obubwo era obuyinza bwaffe tubumanyi. Mukama waffe Yesu Kristo we yayogera ekyo n'agamba omwami ono Omuroma n'amugamba nti naffe obuyinza obwaffe tubumanyi era ogenda kulaba obuyinza obuli munda mu nze, ogenda bulaba okuggyako ng'okakkanyiza ku kibonerezo ekitali kya buntu ky'otuwadde. Omwami ono Omuroma we yawulira ekyo n'abagamba nti nno abawadde essaawa 3 nga bakuŋŋaanyiza omuwendo gwa goldi ne siliva byabasabye obutundutundu 1,000 n'obutundutundu 2,000. N'abagamba bawadde essaawa 3 bwe kiba nga tebasobodde agenda kukwata oyo akulira bonna eyeeyise mukama waabwe.
era bwe yayogera ekyo Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera n'amugamba nti mazima nga bw'oyogedde ekyo naffe obuyinza bwe tulina tubumanyi era tumanyi n'obukozesa. Mukama waffe Yesu Kristo n'ayogera n'agamba gwe akulira abasirikale Abaroma wamu n'abo bonna bozze nabo abasirikale abatwetoolodde, ogenda kulaba amaanyi agali munda mu nze bw'oba tosobodde kukakkanya ku kibonerezo ky'otuwadde, era mugenda kuyimirira mu bbanga, mugenda kwambuka waggulu ekisenge kino nga bw'okiraba, mugenda kuva ku bigere byammwe muyimirire mu bbanga nga mutengejja, era mugenda kumanya amaanyi, era mujja kumanya nti oyo alimu obulamu obutaggwaawo, oyo eyaliwo mu lubereberye era agenda okubeerawo ne ku nkomerero, aliwo ne ku kiseera kino, y'oyo ali mu maaso gammwe, y'oyo gwe mwogera naye. Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamala okwogera ekyo n'agamba ekyo kibeere nga bwe nkyogedde. Era amangu ago omwami ono omusirikale Omuroma n'abasirikale abaali bamwetoolodde ne batandika okwambuka waggulu, ebigere byabwe ne biva ku ttaka we baali bayimiridde, ne bambuka waggulu okuyisa emitwe gyabo bonna, abalala abaalimu ne bayimirira waggulu mu bbanga, era abamu mu kugezaako okwerwanako ne beesulika emitwe wansi, ebyokulanyisa byabwe byonna ne bigwa, abamu ne bagezaako bikanyugira Mukama waffe Yesu Kristo, n'abalala abali mu nnyumba ebyokulanyisa nabyo ne biraalira mu bbanga, ne bitengejja mu bbanga nga mpewo yebiwaniridde. Era omusirikale Omuroma we yalaba ekyo yeewuunya nnyo. Abaaliwo ne Mukama waffe Yesu Kristo, abayigiriza n'abalala abali mu nnyumba ya mwami Ebal, bo tebeewuunya kubanga baali bamanyi Mukama waffe Yesu Kristo kikyali. Era ekyo bwe baakiraba omusirikale Omuroma nga bamaze kitundu kya ssaawa nga bali mu bbanga nga batengejja, nga beetonda, abalala nga bakaaba, omwami n'asuubiza, omusirikale Omuroma n'asuubiza n'amugamba, ssebo gw'omufuusa oba oli Katonda oba weeyita ki, tukusaba okakkanye ku kibonerezo era tutegedde amaanyi go. N'agamba, singa nategedde nti oli mufuusa era nga oli omu kwabo bakatonda oba oli omu kwabo abasinza bakatonda, tukakkanyize ku kibonerezo era tukke wansi. N'amusuubiza nti abasirikale bonna bendeese ngenda bagamba bagende, era tetuliddamu kujja mu nnyumba yammwe, tetuliddamu wadde okubasasuza ekintu kyonna. Mukama waffe Yesu Kristo n'addamu n'amugamba nti ndaba era mpulira ekigendererwa kyo ku mutima n'ebirowoozo byo, tebikwataganira ddala n'ekyo ky'oyogera n'akamwako, naye omukisa ogenda kugufuna. Era Mukama waffe Yesu Kristo yamala okwogera ekyo ne batandika okukkakkana nga bava mu bbanga ne bakka okutuuka we baayimirira ku bigere byabwe. Abasirikale bonna, omusirikale Omuroma be yali azze nabo omukulembeze, era bwe baamala okukka wansi, omusirikale Omuroma mu kutya ng'akaaba n'asindika abasirikale bonna ne bagenda, n'asigazawo babiri. Ne yeetondera Mukama waffe Yesu Kristo, ne yeetondera omwami Ebal, era n'agamba, singa mwabadde muntegeezezza nti omuntu gwe tugenda okulaba Mukama wammwe y'omu ku bafuusa era alina amaanyi ag'enkana bwe gati, n'alibadde sibawa kibonerezo kyenkanankana ng'ekyo. Era omusirikale Omuroma n'asaba ye n'abasirikale babiri be yali asigazza babakkirize batuule wamu nabo balye ku mmere, bongere n'okumanya omwami ono omufuusa oba kabaka era mukama wa bonna abali mu nnyumba bo nga bwe baali bamuyita. Era omwami ono omusirikale Omuroma n'akkirizibwa n'abaako emmeeza gye yatuulako ebbali entono n'abasirikale be babiri abaali basigaddewo, ne balya emmere ne bafuna ebyokunywa. Era omwami ono omusirikale n'asaba abasirikale be ababiri n'abagamba oba kyalibadde kirungi agende ayongere okumanya Mukama waffe Yesu Kristo, ayongere okutegera omuntu ono yaani, ayina amaanyi bwe gato, ayina obusobozi bwe butyo. Era ne yeebuuza ono mufuusa ki akola obufuusa bwe buti, era akola ayina amaanyi agenkanidde wano, bulijjo gw'atamanyi era gw'atamanya nko mu kitundu kino ekyabwe kyatwala, kubanga
omwami ono omusirikale Omuroma yagamba nti naye yeegomba okufuna amaanyi ng'ago era nga ayagala omufuusa ono kuba mukama waffe Yesu Kristo bangi bamwetanga mufuusa era n'ono omwami omusirikale Omuroma yali tamukkiriza nga mukama waffe Yesu Kristo ng'abagoberezi bwe bagambanga wabula ebyamagero mukama waffe Yesu Kristo bye yakola bamwetanga mufuusa okuggyako bano abaali mu nnyumba n'abamugobereranga abagoberezi be bo baali bamumanyi nti yennyini ye Katonda eyajja mu mubiri ogw'omuntu wabula abalala bonna bamwetanga mufuusa nga n'olwaleero ensi bw'eri kubanga bo baatunulanga n'amaaso gaabwe nga tebasobola okulaba n'amaaso ag'omwoyo nga tebasobola kutegeera era omwami ono Omuromani yali akulira abasirikale yasaba mukama waffe amukkirize abeerenga awulirize ebigambo ebirungi eby'omwoyo eby'okubikkulirwa mukama waffe Yesu Kristo bye yayogeranga era ekyo ekyaggwa omwami ono Omuroma yasigalanga nnyo ng'ayagala okumanya mukama waffe Yesu Kristo naye akakisa teyakafuna okwogera naye naye nga mukama waffe Yesu Kristo agamba yasomanga era yawulirizanga ebigendererwa by'omutima gwe nga yali yeegombanga nnyo okujja abeeko kyamubuuza ayongere okumumanya kubanga ye omwami Omuromani omusirikale yeegombanga nnyo naye okufuna amaanyi bwe gatyo nga ye atunuulidde maanyi era ge yalinga ayagala naye abayigiriza batandika omubuulira ebintu bingi ku mukama waffe Yesu Kristo batandika omubuulira nti ddala ye mwana wa Katonda eyajja okulokola ensi era ebyo byonna byali biwedde omwami ono Ebal n'ayongera okwebaza mukama waffe Yesu Kristo olw'okujja mu nnyumba ye n'okubeera nti mu nnyumba ye wabaddewo ebyamagero ebituuse ku ssawa erityo nti tebigenda kwerabirwa emirembe n'emirembe era omwami ono Ebal n'abuuza mukama waffe naga nina ekibuuzo kye mbuuza yali abuuza mukama waffe ku kibuuzo eky'okuzuukira n'amugamba kyawandiikibwa mu kiwonko kya Josephat waliwo abagenda okuzuukira omwami ono Ebal n'abuuza mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba naye okuzuukira kuno kugenda kubeera kutya waliwo abantu abaaliibwa ebisolo eby'oku nsiko waliwo abantu abaagwa mu nnyanja ne bamirwa amazzi waliwo abantu abaayokebwa omuliro ne babookya omubiri gwonna ne guggwaawo era waliwo n'abantu abaziikibwa mu biwonko ebirala ekitali ekiwonko ekye Josephat era mukama waffe Yesu Kristo n'addamu n'amugamba nti mazima alina okubeera omuntu ow'omwoyo aleme okulaba mu bintu ensinga weebiraba mukama waffe Yesu Kristo n'atandika okubabuulira ku kuzuukira amakulu agali mu kuzuukira okw'omwoyo era mukama waffe Yesu Kristo n'atandika obbannyonnyola akakwate akaliwo n'enkolagana eriwo wakati w'ebikolwa ebyokwagala bye tukola wano ku nsi n'okuzuukira mukama waffe Yesu Kristo n'abanyonnyola n'abagamba nti ebikolwa bye tukola wano ku nsi ebirungi eri muliraanwa waffe n'agamba nti w'omala okukola ekikolwa ekirungi eri muliraanwa katugeze omuwadde kyakulya omuyala ayina ennyonta n'omuwa amazzi ate ayina lugoye n'omuwa ekyokwambala mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba ekyo ky'okoze ku ssaawa eyo oli gw'okikoledde atuuka n'akyerabira naawe akikoze otuuka n'okyerabira mukama waffe Yesu Kristo n'agamba naye ekyo kibaddewo wano mu mubiri n'agamba naye mu mwoyo ekyo tekyerabirwa n'agamba ekyo kikomawo mu bulamu obw'omwoyo ne kijjanga ekintu ekirungi ekibala ekirungi ng'ennyumba mw'obeera byonna wamu bikuŋŋaanirwa ne bizuukira nga birina obulamu obutaggwawo ebikolwa byonna bye wakola ebirungi bikomawo nga ebibala ebitaggwawo newankubadde byakolwa mu mubiri guno oguggwawo era abagamba gwakikoze omubiri guno gutuuka ne guggwawo naawe ne weerabira kye wakola n'oli gwe wakolera ekirungi atuuka n'akyerabira n'agamba naye mu nsi y'omwoyo tekiggwawo kuba kirina obulamu tekiggwawo omutima omulungi gwe wakoleramu ekyo kibeerawo emirembe n'emirembe era kikoma mu mwoyo nga ennyumba ennungi gy'obeeramu nga wamu n'ebibala ebirala bikomawo era mazima mu bulamu obw'omwoyo buli kimu kye wakola kikomawo
mukama waffe Yesu Kristo n'atandika obbabuulira ku kuzuukira. Ebintu bingi nnyo bye yababuulira, era mu kaodi akaddako nja kuba mbanyonnyola okuzuukira kunene nnyo n'okusinga kye tulowooza. Mukama bakuume, mbaagala nnyo. Nsaba Mukama aweereze bamalayika be, bacherubims be abatukuvu, bakulembere obubaka buno butuule ku mutima gwo, otambulire ku butuukirivu, weenenye ng'okoze ensobi, osonyiwe buli omu alina kye yakola. Osonyiwe buli omu era okinaaze ku mutima gwo. Omukubire ne kasimu omugaye munnayi, nali nkunyigidde ku nsonga bweti, naye mazima nkusonye okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mukama bakuume, baagala nnyo.